bwake mukasagamanya gange no josinziro kubanga otulaba nkuwanirizaako yakategatako essaawa eno era nga wotulabira wano tuva ku Entebbe International Airport okujjayo Haji Sulaimani Kabangala Mbuga SK Mbuga abadde mukomera okumala omwaka mulamba n'omusobyo era nga yasooka n'asibirwa mukomera e Dubai oluvannyuma n'atikkibwa ku nnyonyi n'atwalibwa e Sweden gy'abadde awera ennemba n'emisango egy'okubanga he is alleged to have swindled money ezikunukkiriza mu milioni $50 eza clone, that is ye currency ya Sweden. Era nga wano mu Uganda tuli mu over 20 billion and above. Era nga Mbuga ye motoka eyo gy'olaba USZ ey'ekika kya Rolls Royce mwali ne family ye. Era nga convoy eno evirire ddala ku Ntebe ku kisaawe era nga erimu emmotoka esemberayo ddala okubeera layisi mu convoy muno mmotoka ya kika kya Toyota naye nga mujjudde emmotoka ez'ebbeeyi omuli Range Rover omuli Tundra omuli Benz eyaffe aba Wolokoso naffe of course you can't tosa kibuusa maaso naffe tuyingidde mu convoy ne Benz yaffe so nkunnyonnyola emmotoka esembayo okubeera layisi eyinza kubeera eno gy'olaba eno motoka kika ki super custom yerimu nga ya layisi naye nga ate bw'obaleeza ebbeeyi osookera ku yaffe eno eya Wolokoso eya Benz mwaka tuvuga 2017 tetuli bubi nnyo 2017 model bwe tuyimiridde then ye nga Mbuga ali mu motoka ey'ekika kya Rolls Royce kiza Clement ojja kusala ka speed yako mpola mpola muganda muganda nge emotoka ezo bwe zitunulidde mulimu Jaguar mulimu Rolls Royce biri Rolls Royce esooka ya Mbuga USZ 219Y ne kuddako Rolls Royce ey'okubiri eyo gy'olaba eya Donnaser kuliko Jaguar kuliko Range Rover kuliko Tundra mulimu Mark X what other car what other car n'emmotoka endala nyingi nnyo Mbuga abadde mu kkomera basooka musibira Dubai oluvannyuma ne bamutikka ne bamutwala e Sweden gy'abadde era naye okumala ebbanga ddene okusinziira ku nsonda ennekusifu Mbuga yetobedde mu musango guno ebitundu approximately 70 to 80 then the 20% yafuna state lawyer weri yabadde amuyambako ku musango guno naye nga amawulire ag'essanyu agaliwo kwe kubeera nti omusango guno Mbuga gwagenza okuggwa nga ali free is a free man naye nga ate kyannaku nnyo nti ensi zetusinga okutya zetusinga okulaba nti zaakuledda yensi kati nga Dubai ensinga Sweden if they can retain someone for over a year minus facing prosecution kibeera kyannaku nnyo yes kati ensinga Africa ziba tezijja koppa nsinga zino ez'abazungu reason being nti kati ate naffe tubasingako fe it is hard omuntu okumusiba omwaka mulamba it happens here and there naye nga embeera ogiraba yeeyo emmotoka mulimu abaana ba yeeyo embeera nga bw'ogiraba that is Haji Mbuga era nga yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba nkugamba nti wolokoso extra no stress muyigi gwe mukutu gwaffe omukutu saabakutu kwe tusinzira okuba nga tukutuusaako amawulire agakwata ku batutumufu mu ggwanga Uganda nga bwe nakunnyonnyodde nti ekintu this is very good Mbuga yegasse ku bannayuganda nga Alhaji Nasa Ntege Sebagala eyavaayo naye gye buvuddeko bwe yakwatibwa mu bitundu by'omu Amerika ng'avunaanibwa okuba nti yali yeetabye mu kukuba ebicupuli wano wotulabira tuli ku round about ekibuye era nga nsubira olaba abantu embeera yeeyo abantu bawelkaminze Mbuga mu mutima mulungi abantu basanyufu abantu kwegamba they are so happy which is very good at the end of the day kino kiraga nti embeera abantu bw'oba okoledde ensi yo ebirungi bino by'obeera osuubira at the end of the day nti Mbuga we yasibirwa yali munnayuganda ate alina mutawaana gwonna eyali alya ssente ze akola ebintu by'obulungi nga talina mutawaana na muntu yenna so at the end of the day
kino bwe kiba kituuseewo people will welcome him if at all waliwo n'ababazizza emisango egy'amaanyi ennyo naye era ne bawelcomingibwa. So we tugambira abantu yonna across the whole world nti bw'ofuna essente use this money very well so that at the end of the day waba wazeewo obuzibu osobola okubanga yes abantu basobola okubanga bajja ne bakudduukirira. Haji Sulaiman Mbuga Kabangala yasibibwa ng'aggiddwa e Dubai era ng'okusinziira ku nsonda enneekusifu abantu bagamba nti he was framed by a friend kye tutasobola kubanga tugamba nti kituufu oba si kituufu naye nga amawulire ag'essanyu agaluuka kuba nti ateereddwa. Mbuga we yasibibwa yali azimba eddwaliro erimanyiddwa nga New Shifa Hospital era nga lino lyayimirira n'okutuusa olunaku olwaleero paka ye lwaviiriddeyo mu kkomera. Kyetamanyi oba agenda kulyongerako oba ligenda kukomaawo oba is out of that business kitamanyi ekyo era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti for latest information latest news regarding all your celebrities mu ggwanga Uganda always log on to www.wolokosoextra mu UG nga gwe mukutu gwaffe era gy'osinzira okubanga tulaba nkugamba nti always log on to subscribe beerako ng'olikinga ng'okomentinga ng'osharinga era nga ofollowinga. So tukugamba nti yembeera beti bweyimiridde mu ggwanga Uganda ebintu bwe biti abantu baba welcominga in all sorts era nga Mbuga is welcomed as a hero. However lwaki are welcomed as a hero because yakwatibwa n'asibwa. Bw'akwatibwa n'asibwa kyazuuliddwa nti talina musango is a free man atalina musango. So wano tuba tumwelcominga nga hero kitegeerekeka at the end of the day because he's a free man. He was found innocent. He wasn't convicted era nga kino kyasanyu nnyo nga bwe nakunyonyodde nti convoy ejjudde emmotoka bagagga bangi abali mu convoy muno abagenzi okwelukaaminga Mbuga omuli omugagga amanyiddwa nga Mr. Economy mulimu Donnaser n'abalala bangi nnyo IBRAH ahumza Brian naye waali wano nnyo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo which is very good. At the end of the day nkubiriza bannayuganda nti if someone avuddeyo n'afuna essente nga Mbuga bwe yafuna essente ze zino olwanyisibwa mu buli ngeri expect that to be fought by people. Abantu bajja kulwanyisa mu buli ango mu buli ngeri. So wano we ngambira abantu nti bw'ofuna essente n'ozikozesa obulungi abantu balwana. Bw'ofuna essente n'oziteeka mu birungi balwana. Ne bw'obanga okyakala balwana. Okwawukanako ku bagagga abazze bafuna essente, Mbuga stood out of the crowd n'atandika projekiti y'eddwaliro era nga eddwaliro lino alhamdulillah inshallah bwe linaaba liwedde it is going to be a multi-billionaire project era nga yatagetinga nnyo abantu b'omu Kiwempe Kansanga n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'agamba nti basumbuyibwa nnyo mu mbeera y'obujjanjabi. Gwonna gy'otulabira nkugamba nti essaawa eno wolokosoextra no stress miyigi gwe mukutu gwaffe abantu basanyufu okutwaliza awamu people are happy era nga abantu basanyufu nnyo era bawelkamize Haji Mbuga mu mbeera assalamu alaikum so yeyo embeera era nga people are happy okutwaliza awamu Munnayuganda munnaffe era yafunako obuzibu neera obuzibu abumaze which is very good. Tubadde tulina omulaga nti naffe tubadde tumusabira ate nga tumwetaaga akomewo. Kino kyakuyiga kyeri bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Kino kyakuyiga nti togwamu maanyi abantu bayogera ebigambo bingi wano nga bamaze obuzibu bumaze okumutuukako naye era weesige Allah mumusinza Katonda mu ngeri yonna ate n'ekirala tewali kitaggwa. Ebibyo byaggwa bitya naawe twalabanga abasajja bakuyiribya dduka byaggwa bulungi lwansonga nti nebaza nnyo gavumenti eno okuba nti ekyafubye nnyo okulaba nti omuntu babanga
balina bye bamwogeddeko oba balina obuzibu bamutuusizzaako oba ensonga yonna ebeetuuseewo ate evaayo negenda neeraba ensonga ezo nezikwasaganya n'obuyinza era nevaamu ng'eramudde bulungi nti ono alina omusango obwo otagulina era nga bulijjo bwe basanga nga tolina musango buli kimu kiba kiwedde. Mulanga ki gw'okubira abavubuka abato abali eyo abakulaba essaawa eno baka kiboobawa? Omulanga gwe nkubira abavubuka kiri nti bagende mpola nnyo okitegeera oli towulira nti oli akola bw'ati ate nawe oyagala nawe okukola bw'oti okitegeera. Yes, buli wamasobola otuukayo tuli mu bizinesi nyingi nnyo tuzimba amayumba tukola kine nga bwomanyi abantu baagala twononera erinnya naye tubeereyo ne genuine business zetukola nzize nga mpulira ebigambo era omanyi lwaki njogera bwe nti naye munnange omuntu yenna ng'ali eyo nga muvubuka njagala mugambe akole nnyo ate amaking sure nti aleetako difference eri banne. Waliwo amawulire agaali gayitingana nti wasigula namwandu wa AK47 bituufu? Ekyo si kituufu tekibeerangawo naye nga mwogera. So oyo yali omu ku abo abaali bapangapangirira ebintu okubinteekako basobole okunfunamu ku kasente naye era nange amateeka nga manyi era nasobola okubawangula naye simwagalangako era gye yanoonya nagezaako era okuteekawo embeera naye embeera yaggwawo. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Olina emyaka emeka Nasa? Ndi myaka 32. Thank you so much. Tweyanze nnyo tweyanzege. Weebale nnyo. Alright. Okay, yeyo embeera eriwo essaawa eno era nga tuli kabalagala wano ku Shell abagagga ab'enjawulo bavuddeyo okunona omukulu amanyiddwa nga SK MBUGA. Wano nina IBRAH katubuuzeeko eddakiika emu yokka. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi boss. Olabibwa nnyo mu nteekateeka z'okutegekera abagagga ab'amawulire nga balina entujjo lwaki? Bulungi nnyo emirimu ngikola bulungi gwe tusiima. Nsiima nnyo. Kyekyo. Okay, so embeera eriwo leero kunona MBUGA kiri kitya? Embeera ngera bwe mugirabye buli aliwo mukwano gwe basanyufu nnyo buli omu musanyufu buli munnayuganda musanyufu mubalabe ku street basanyufu kyakabe. Bubaka ki bw'owa bannayuganda abakulaba essaawa eno ku mbeera eriwo ku MBUGA leero nti avudde mukomera? At the end of the day waka wabeera waka. Kyonna ekibeerawo waka wabeera waka. Kyobulaba buli omu asanyuse mbakomyewo. As far as 2019 tujja byogerako ziriwo 13. Thank you so much. That is IBRAH for you. Eranga mumbera eriwo essaawa eno basibye wano kufuna ku mafuta then tulabe nga tuweyongerayo. Wano ninawo omukulu amanyiddwa nga Mickey Mills gwe tusaba atubuuzeeko. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi ekiriwo. Nyani muganda wange embeera eriwo essaawa eno? Embeera nnungi tusanze okuba muganda waffe ng'akomyewo kisinga obukulu kwe kuwangula byonna n'okukwatagana ne Mukama Katonda kuba yamala byonna okitegedde. So tuli basanyufu okuba muganda waffe akomyewo oyo yankuzizza tubadde naye emyaka nga 2 okuba wenazaalibwa mbeera naye ajoyo era oba wegendereza kuva mabega mbaddenga naye okitegeera. So mu mbeera eyo ni musanyufu nnyo. Any message to the youth out there watching you now? Yeah, the youth, all you need to do temuva mu ssomero, don't get out of school, keep your hopes high, mukole nnyo, muyagalize, temweteekako mitima mibi, ate ekisingira ddala musabe Mukama Katonda be najja bayisizaamu naye temuva mu ssomero kuba okusoma kye kisinga, asomye tabonaabona kuba oba ne profession. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alright, IBRAH Mukasage manya gange yeyo embeera eriwo essaawa eno ngenda kubanga mbatwalako wa hajj atutolere ku salaam kyokka. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee olabiddwa mu banonye haji okuva Entebbe. Haji omuyita otya? Haji mukwano gwange mutabani wange. Embeera eriwo essaawa eno ogyogerako kyokuba nti haji yejjeerezeddwa avuddewo. Ssanyu eri buli omu gwe kikwatako. Tweyanze nnyo tweyanze. Assalamu alaikum. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Omulungi yatulaba.
tulaba tukugamba nti embeera eriwo Haji una atuuse mu bitundu bye tuuse mu bitundu bye era nga assalamu alaikum olwambo gamba kyali kulikayo Allah wa amaani Allahu akbar yes era nga omulungi atulaba wano wali mu kuzimba New Shifa Hospital wetwolekedde essaawa eno a multi-billion project era nga atunuulidde okubanga abbulula abantu b'omu Kiwempe ng'abaleetedde project eno jjukira wano wabaddewo obuzibu bw'obujjanjabi ng'abantu bagenda mu bitundu by'ekirudde okufuna obujjanjabi Haji Sulaiman Buka Bawangala bwe yafuna essente okwawukanako ku bannayuganda abalala n'akwata essente oziteeka mu project eno era nga kyanjawulo kyamaanyi nnyo okwawukanako ku bannayuganda abalala ye yasalawo ssente ziteeka mu by'obujjanjabi because obuzibu bwa bannayuganda bujjanjabi ebyenguudo n'ebyamasomero Haji omuntu akulaba essaawa eno oyinza mugamba ki asiwali nnyo kyakwogera kiri awo naye nga tulina kukwataganyiza wamu kikulu nnyo Haji ne tuba nga tweddaabulula okwawukanako ku bannayuganda abalala bafuna ssente wasalawo n'okola eddwaliro ofuna otya idea eno anti era abantu bali mu bwetaavu balina obwetaavu olina okulaba nti otuukiriza obwetaavu bw'abantu bw'oba osobodde abantu baali bagamba nti kino wakikola ng'abala akalulu waliwo enteekateeka z'okwesimbawo nedda ssebo in terms of ebyamateeka n'ebyamakomera yes omulungi atulaba yeno project eyogerwako era nga wano wootulabira twolekedde awali eddwaliro Haji lyali mu kuzimba era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti avuddeyo akomyewo e Kampala era nga embeera eriwo yessaawa eno ogamba otya mukama wange sebo omukulu tumugyeyo nga mukulu wange SKmbuga mba nnoteekamu amaanyi gonna yes era tuli ku sayiti esooka tuva tugenda kweyongerayo waka twegattiddwako wano Afande Seiko. Good afternoon. Good afternoon. How are you, boss? I'm very fine. Odduukirira nnyo ba socialite bano okikola otya? Mbuga alinga mwana wange muganda wange ate yawasana my niece Chebet so mbadde ne Mbuga myaka nga 28 friendship of 28 years olwo nabadde n'emikolo ewaffe Sebeina yankubidde ejjo nangamba afande jangu mu airport come and receive me so I had to drive all the way from Kapchorwa nengenda paka Entebbe nze ngenze paka ku Nnyonyi nimuleeta n'abantu bangi nnyo bazze wano bazze mu airport basanyuse kati project igenda kutandikira hospital that is what he has told me that ayagala kutandika kwaliki kumaliza hospitali eno Buziga. Thank you so much Afande Seiko for you katweyongereyo waggulu eri mu mbeera y'okwongera okunnyonnyola ekiri ku ground omusajja kirimanyi era mwebale nnyo okubeera awamu n'omwami ono ndi musanyufu nnyo nange Medi 5 okubeera mu kino ngenda kubakolera ebyo bye nali mbasuubiza okukulaakulanya ekitundu kino ngera bwe mulaba enkulaakulana bwe yali etandise ebintu bye byali bitandise okukyuka n'ekirala bannange mwebale nnyo okugamba okumbererawo obubaka mbadde mbulaba nabiraba ku TV abatuuze munjogerako bulungi bwereere era nemba musanyufu nnyo era nemba musanyufu nnyo n'olwekyo simanyi kiki kyenyinza bakolera kisingako awo naye ng'olwaleero luno simanyi oba abantu abasinga baawano mbadde njagadde bwagazi babasalire ente wano muzookye muzinye paka bwe munaakola ki era bazireeta bazibakolereko wano
mutekewo ebyoto mwokye sina kire kisina kyensobola kuba wakisingako ekyo mweyagale kubanga muselebratingako ebizibu bibadde bingi ng'era waliwo confusion mu bintu ebibadde bigenda mu maaso mu musango gwange naye neebaza abatuuze nti gundi gye mwawa kwegamba bakuyita batya support gye mwawa ne players ne pressure gye mwateekawo okubanga gavumenti yasitukiramu era gavumenti njebaza omulanga gwammwe yaguwulira abakulu batuukirira bekikwatako ne batandika okubanga bafolowinga omusango gwange ne guggwa nali siina bye nakola nga era bwe mubirabye ne bannejjeereza era bagenda kundiirira obukadde 2 bwonna ngenda buteeka wano mu kitundu kino obukadde bonna $20 obwa dola bugenda kuggwera mu kitundu kino ekyo kyo naye nga eddwaliro ligenda kuggwa kubanga ndibasuubizza wali wangulu nali ngambye ngenda kuteekawo tekiniko wali zi container nawe egenda kutandika wiiki ejja mirimu gitandikirawo ekkubo ligenda kukolebwa n'ekintu ekirala ku kyendabye mu nsonga zange waliwo okubuzaabuzibwa kungi temubuzaabuzibwa gavumenti eri wamu nammwe ekyo mulina okkimanya kubanga abasajja banwanidde singa nkyali eri essanyu lye mulina wano lwakuba nti babadde bakola ki banwanirira baawulira omulanga gwammwe ne basitukirawo ne bakola ki ne bajja so n'olwekyo tugende mu maaso n'emirimu mweyagale tukuume emirembe tubeere mu ssanyu naye nga nsanyuse nnyo era mwebale kutwagala kigenda mu maaso abavubuka ndaba bavubuka be basinga obungi wano ngenda bayigiriza okukola nammwe mubeereko ne ssente mubeere nga musobola okuba ne ssente kubanga just kumanya bumanya kyakukola n'obeera ng'osobodde okukola ki n'abakyala nti mumanyi abakyala nammwe muli b'amaanyi temufaayo byonna bigenda kuggwa so n'olwekyo simanyi mugenda kwekolamu mutya mulimo kubanga sibibadde kakyuko mwetaaga mwekolemu ebyo oba ebibiina bwe bityo ebyabakyala n'abaami ffe tujja basapootinga oba okitegeera kubanga bwe mwekolamu ebibiina ekitundu kyaffe twagala tukikulaakulanye tugenda kutandika obbayamba mwebale nnyo mwebalire ddala wakwatibwa otya era bakwatirawa era bakwatira ki bankwatira Dubai ku misango egitaaliyo era ensonga lwaki final emisango bakizula nga tegiriyo ne bandeka ne staba convicted ne bagigoba. Thank you. Omuntu akulaba yali agadde okumanya nti tulowooza nti injustice esinga kubeera mu nsi za Africa nti okwatibwa otya mu nsi gye tutwala okuba nti ekuze n'obeera detained for all that long period without appearing in court. Ekyo kya bulimba bwe baba bagamba batyo kubanga okusinziira nga bwe ndabye mbadde mu nsi za njawulo ensi ssatu in fact baba nkwatira Dubai bwe baali bantwala Sweden nayita Denmark paka Sweden
kachikulaga nti embeera ekyo ekintu ebikola bye baakola eri tebisobola kuba wano kuba Dubai namalayo mwaka mulamba nga sigenzeeko mu kooti. Kiba kitegeeza nti ate wano tekisoboka. So tukyali bulungi nnyo era ne justice weeri wano okusinga ate ku nsi ziri. Foreign Affairs ekoze omulimu gw'amaanyi okuva Honorable Rebecca Kadaga lwe ensonga lwe zaayingira mu Parliament kale ne batandika okufollowing up kyali kigenda mu maaso era y'ensonga lwaki bantwale Sweden kubanga baali bagamba nti banneetaaga Sweden ng'ate Sweden bwe natuukayo ne bagamba bo baali tebamanyi nti nakwatibwa n'okukwatibwa tebabimanyiiko so bagenda okukebera simanyi awo bekyaba ne babigattagatta n'embeera ate omusango nga gyeguli ne babaako omusawo gwe banteekako. Mu live video gye wasembeeyo okukola wagambye nti obadde olwanyisibwa ba mafia. Could you be knowing a clique of these people fighting you? Mbamanyi era tujja kitunulamu mpolampola kamala okusooka okusetolinga then bwe naaba mmaliriza okutegeera ensonga kwe yava na lwaki bakola ekikolwa bwe kityo kubanga ebintu ebisinga byava wano byonna ebyali binteeka mu musango. Yes, ensonga lwaki Sweden yalemereddwa negamba nti omusajja ali free of charge. Thank you so much. Sikisuubira kubanga nze nsuubira sisuubirwa wabula nze ngenda okuliyirirwa. Nze ngenda okuyirirwa waliwo dda like remedies damages for all that long gye babadde bantadde mu kkomera. In terms of monetary value and terms omuntu yali agadde okumanya bw'oba waakuliyirirwa obaliyirirwamu ssente mmeka ebbanga lye bakusibye ng'ate bakusiba mu bukyamu. Obukadde buyinza okuba nga 2 okusinziira nateekamu nnyo ssente nnyingi nga ndi Dubai ku balooya nga tenina obujulizi obulaga nti nateekamu balooya b'e Dubai babbeeyi ate kasaba uli omusango nga gwa ssente bo bakyajinga okusinziira ku amount ze baba bakuvunaana bawulira nti miliyoni 6 balina okutwala 30% okugamba okubeererawo balina okutwalako balina okukyajinga that amount. So ekyo ne kibeeraawo ate n'okuba nti nze nina kampani Dubai mirimu gyange gyagootaana kati ne kibeera nga ebintu byonna tebikola ki tebitambula so kati embeera eyo nebeera bwetyo. Anti kaakati kisinziira enkwata gye bakuttemu naani gwe bakutte. Nze nasobola mwakimanya nagenda mu kkomera nga ndi ku miggo nga sitambula na kutambula naye jjukira bw'obanga oli detaini nga toli convicted ababa tebasobola kuwa bujjanjabi mu kkomera. Naye nasobola okuba nga nkozesa ssente zange ebyo byonna mbibala nga nkozesa ssente zange nembeera nga nejjanjaba. Wabeerawo programu ng'ez'okusoma mba nga nsobola okuyiga amateeka nemba nga nsobola okuyiga ennimi nga Spanish byebimu ku bye nayize mateeka na Spanish n'okuba nga nsobola okufuna time nga nze netegeera kubanga obeera detained nga ate tebagase kuba ebbanga lyonna lye bandetained nga mbadde ne restriction nga soogera na muntu yenna okitegeera so okuggyako abaana bo mbadde mbafuna mu mateeka mba nina okwogera ne family mba nina okuba in touch ne family. Kisinziira bw'obanga olina ssente zo ebintu ebimu obyekolera kati nga nkugambye programu z'okusoma okwejjanjabya bwe bityo. Omuntu akulaba yali agadde okumanya ate nga bammalamu ku ki nze ngenda obbajjamu ssente nze mbadde mu kkomera nga sispendingira ku byagundi kuba ku byaki era spendinga kwembadde nspendinga na spendinga nnyo Dubai ku balooya naye bwe natuuka e Sweden nentegeera kyendiko olwatuuka mu kooti nemmanya kiki ekyokukola oba ekitegeero spendinga nga tomanyi kikyakukola nti wabeerawo embeera nti oyagala okuyaaya noyita eno oba okitegeera naye bw'otegeera ekyokukola ofukasinga ku ekyo n'ogamba nti kanwanyise kino. Nyinza okugamba nti netegedde I didn't know who I am, you know. Nali manyi nti just ndi muntu oba
ndi muntu just naye kati mmanyi kiki kyende era mmanyi naki abantu kye bandowooleza mwaba no kisinzira emikwano ate munaye bosi balina buzibu naye bamafiya ate sibaba mu mikwano wabula asobola okufuna information okuva ku muntu nga tamanyi so byebyo ebintu ebimbaddeko ennyo bimbadde nina okufokasingako ennyo kulaba nti netegeera nga nze n'okumanya kyekyokukola. Nabaze bakuwerekeddeko tulabye Donnaser, tulabye fashionista IBRAH, tulabye Sipapa, tulabye gundi ono ex wa Fabiola, bonna buli omu azze owulira otya? No era ndowooza kibadde kibakakatako okujja kubanga nyinza okugamba nayinza okukubuulira nti babadde twenyumiriza bakiyita batya twenyumiriza buli omu yenyumiriza munne. Abantu balegadde okumanya bakuframinga nga bw'okyogedde nti you are just framed. Bakuframinga ku charges ki exactly? That is a fraud. Singa bwe nkyogedde nga kkooti bwe yasazeewo nze sikyogedde kubanga kati sikyedefending already judgment yafulumye. I'm not defending myself. Judgment yafulumye kati judgment tosobola ati era singa nabadde muzi wa musango I would have been convicted. Nze emirimu gyange gijja kusigala nga bwe gibadde era nja kusigala nga nkola ebintu bye mbadde nina okukola. Ebyo sibimanyi nnyo sijja bigenda nnyo kiwanvu njagala kusooka kwetegereza na kutegeera kikigenda mu maaso kubanga bwe naamala okutegeera ekigenda mu maaso then nja kulaba oba nzigyayo enjala nange nnwane kubanga ebyokukola kati nkimanye ekyokukola ate nga lwaki kati ono alina ekibuzo kyabuuzizza nti kati mwe nga bannamawulire muwulira mutya? Kaakati ekyo ekintu eky'abamafiya abamafiya tebali mu gavumenti naye abamafiya kubanga gavumenti erwanye nnyo okulaba nti nkomawo e Uganda efolowinze nnyo omusango gwange okuva lwe nawandikira Honorable Speaker ebbaluwa ne baba nga bazuukuka bategeera ekyekyokukola kati mu mbeera eyo ne wabeerawo follow up kubanga nina a lot of documents bwe kinaba kyetaagisiza zenza okulirizinga bannamawulire okulaba nti bambi badde bafaayo so singa yali nti gavumenti tebandifuddeyo naye bambi balwanye nnyo. Sijja kugamba nti nze nina ene political party naye kyenjagala otegeere nti nenyumiriza mu ggwanga nga bwe nalireka nga bwe mmanyi nti gavumenti ebadde nungi nga bwe mmanyi sijja kugamba nti ndi wa yero ndi waki okuleka obutabanguko obwo bw'ababanda bwe baagala okuteekawo embeera gye baagala okuteekawo naye nga yo Uganda nnungi okusinziira ku nsi ze ntambuddemu zonna. Kisemberayo ddala bw'oba issuinga case gy'obaddeko eya fraud and money laundering by issuing international travel ban to people. Obaddeko international travel ban yonna? Nalina international arrested warrant, internationally wanted nga bagamba nti ndi wanted na Swedish authority. Natuuka e Sweden mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 nengenda mu court. Prosecutor n'agamba ye tabimanyi tebanteekanko ku internationally wanted. Bwe najjayo empapula nga ziraga nti Swedish yakola request, so which mean that nti some abantu wano abaategeera ekigenda mu maaso bakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola profile ne bakuprofilinga ne bakuteeka mu system. Okitegeera kubanga waliwo request gye baasindika aba Sweden yali just inquiry nga bagisindisa wano e Uganda kati awo kwe babuildingira bo ne bateekawo embeera ekisango ne kinkwata kyova olaba nti singa gavumenti yanti yakiyingiramu
singa nkyali Dubai mu jail nandimaze ndowooza emyaka nga3 nga sigenze mu kooti sigenze mu kisikoze eki nze mbalage ekkubo nti tulina kutambula bwe tuti so kaakati bwe mba nga ate ndi mu developing nzimba malwaliro nzimba masomero kati nsuubira era bye ngenda okubasongera be bagenda okutandika okukola n'okuyamba abantu. Ebyo sibimanyi nnyo kubanga saabiwulira so singa mbadde nabiwulira nandibadde nkugamba kinaye ebyo byo sibimanyi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale. Truly, I just need my privacy with my husband and the kids. Choka right now chenetaga. Ebirala mujja bimanya after. Tujja bibategeeza. Basile queen bamwesonze bamanyaze. He's a married man. Wabuze umtechi ntweche he's married. No, exactly. Sichuwabala basile queens. I don't think that's not him. No. Okay, mbere cyo gonna soka mufumbira like yasingo pakalanga yo. Luwombo. Ra binyebwa. Akanya nebjanjalo. So I'm cooking that. Namatoke. Of course, nafumbye dda nabobezadda. Tomulaye naye abobedde nadda yennyini nga ye. Nabobezadde tooke, binyebwa, luwombo byonna. Namwe mugenda okulya bamwagala. Tulaba oli mu ketalo ng'oli very excited. Ofeeling otyo kubanga akomyewo. I'm so happy, like I told you before. Ndi happy nyo. I'm not surprised mbwalika because nali manyi omusango bwe gugenda, nali manyi byonna ebintu bipangirire si bituufu, and I knew it would come to this, so it wasn't a surprise, like I told you before. So. It's been hard. It's been really hard. It's been a long time. I can't explain. It's really hard for me. I have little kids. Bamanyi namanyira okubeera n'omwami wange yali yamanyiza like tubeera buli kimu ayina ebintu byakola ng'omwami nga yamanyiza obulamu bulala mbadde mbulamu bulala, but I'm happy mbwalika obulamu bugenda kuddeyo nga bwe bwali. Actually, babadde boogera ne taata waabwe every day, like 5 times a day. Bamwa that privilege I know kwogera n'abaana be ku video abadde ayogera ne that's why bwaze bonna babadde bamumanyi like daddy. Tumanyika batawatebera nnyo mu Uganda ate kyalina omusango mu kooti nga kino bwe kiwedde ne bineera byonna bipangirira bijja kugwa. Just give it time. Siyinza kumanya ekyo kyange nze kasinza babulira. I'm sorry. Ebyo mujja bibuuza mukulu si bigambo byange. Thank you so much. You're welcome. So now you're also battling the same charges. No, really, it's been revoked. Everything's been revoked. Omusango gwaweddewo. No more charges. No one gwaweddewo. So are you allowed to leave Uganda? Of course I am. Okay, happy for you. Thank you.